tukwaniriza nyabo basebo ali ku BMTV Africa oba telefine singo okulabwa mu nsi yonna amanya neddobozi ndi musajja wa Bene Kizomas aka Sejusa Organ okulaba nga tukuweereza ekintu nga bwe kitambula mu ggwanga erya South Africa n'okwetolola ensi yonna mu diaspora ffe tusinga abalala ne baddako be batugoberera bwe kubeera kutambula abo bakongojja ampoza amawulire agaliwo gali mu ggwanga erya America oba mu ssaza erimanyiddwa nga California Munnayuganda gye buvuddeko awo yagenze n'agwa eddala okusinziira ku biragalagala abavubuka bye bakozesa kuno okulabula kugende eri oyo ssebo oba nnyabo akozesa ebiragalagala ebitamiiza ebyo era bw'obikozesa obubi era ojja kuba ng'ofeesinga ebizibu ng'omuvubuka ono byafeesinze mu ggwanga lya America mu ssaza erya California ampozi muganda bwe yakubidde oba gye wandiise butabika yeeri okumutwala mu rehab muganda we ng'atabusa omutwe yo poliisi y'eggwanga erya America mu ssaza erya California yo bwe yazze yamusanze akuta akati akeefaananyizaako emmundu ng'agenda ayogera mu Luganda nooza bo balowoozeza nti oba alina ekibinja kyaduumira simanyi oba bibadde byakika bibadde bimulinye nze naawe nenkugamba nti baamukubye amasasi nga bo balowooza okuba nti oba yadde alina pisito oba mundu ng'agezaako kubalwanyisa poliisi ya America yo nemukubirawo amasasi era ekyo nekiba kyakuyiga nti poliisi ya Uganda bwebanga evuddeyo negumbula obujagalalo teri poliisi gye bavunaana bwebanga ekakkanya mbeera era tojja kulyako mu ggwanga lya America nga bavunaana poliisi eyo bwe muvubuka fuba nnyo okukola ebintu by'okwekalakaasa ebitakuyamba teweekalakaasa ffe nga BMTV Africa tukubiriza okukola n'okunywerera ku ekyo muleme kulimbibwalimbibwa bannabyabufuzi abanoonya okuyitawo ate mwene babeerabira bw'obanga toyagala gavumenti eriko gigonda era gyoyagala ekusaye ng'okyali mulamu muleme kuddira bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe ekyo kirowoozo oli waddembo kitwala oba kireka gwe n'okola ekikuyamba naye nga BMTV Africa tukutegeeza kukulya tugenda eri abavubuka lekerawo okunywa ebitamiiza oba ebiragalagala oba bw'oba ng'obinywedde nywa ebyo ebisaanidde muleme okunywa ate ebintu ebibajjako n'okutuuka ogwedda n'okutuuka okuduumira ejje eriryo ng'olowooza okutta ekiti oba bw'olaba akutte mundu olowooza akutte muggo nga bwe bityo byagenze ku Munnayuganda ali mu ssaza ya California poliisi yamukubiddewo amaana ng'amanyi nti naye agifeesinze bo balowooza nti akutte mundu kumbe yadde akutte ekiti embeera y'obudde bwetyo bweyimiridde mu ggwanga lya America eri bannayuganda abali eyo mwena tubaagala nnyo mubeereeko mulabe ampozi nga 10 Desemba live DJ eriko mu ggwanga lya South Africa Kilabu Next Ase mu kibuga ekikulu eky'Enkulu Lane President Street wekigwera Surface of the studio bataddemu ssente TR Investment tonaweereza ssente nja kulandya ne property developers bataddemu ssente mujje bambi era mukimanyi nti BMTV kyereeta kibeera massive imported East African food mujja kulya munywe okitegeera Paymaster Zinc Gold and Smith batunda n'okugula gold mpozi mujje mubeere nga buli ayingira n'essuwaani y'emmere ekyokulya n'ekyokunywa okuyingira 15 VIP landi 2 table ya landi 10 okitegeera muganda wange buli kyoyagala kyonna ekyokunywa kibeera ku mujje bambi mubeere ebiwala bingi nnyo bigenda ku Soft Studio yeba modo BMTV Africa yebiwala bazungu badduga bonna bajja kubeera wali ku Kilabu Next Ase DJ eriko mu live East African Night jagala obeereyo jangu mujje babiri mujje basatu mujje bangi bannayuganda bonna gye bali buli gwowulira omunene yenna mujje bambi mbere okuggwanga lya Uganda okulaba nga BMTV bebamu kubatadde etafaali ku lutindo olutwala music wa Uganda mu maaso tugezaako promoting abayimbi bonna gye bali Ssaabasajja Kabaka awangaye tova ku BMTV Africa.